Minisita wa Teknologiya amawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Dr. Chris Baryomunsi alabudde abakungu mu gavumenti abamala gasaasaanya biwandiiko n'obubaka obukwata ku gavumenti ng'agamba nti kino kye bakola si kya bugunjufu. And I really want first of all to sound a big warning to public servants, because it is public servants who by and large leak these documents. You find His Excellency the President has written to me as the minister, but before I receive his letter, you see it on social media. Minisita Baryomunsi asinzidde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero. Minisita ayogedde ne kwabo abatambuza ebbaluwa ez'obulimba ku nsonga ez'enjawulo n'ategeeza nti nga gavumenti bakola ekisoboka okulaba ng'obubaka bwa gavumenti tebumala gafuluma, ng'ayogedde ne ku baminisita abamu mu kabinenti abalina omuze gw'okufulumya ebiba biteeseddwako mu ntuula za kabinenti. Government communications is an extremely serious issue which we are investigating together with the Minister for Security and our ministry, but also we are putting in place a number of safeguards and measures to ensure that we cure that disease. Because people now, at times, because now the fake letters also saturate and people are not able to tell whether it's a genuine letter. And I have seen some of you the papers like Monitor. Agamba nti ebyempiriziganya bya gavumenti n'obubaka butwalibwa nga kikulu era nga minisitule wamu n'ebyokwerinda bali mu kulondoola nsonga eno okulaba ng'ekizibu eky'okufulumya obubaka bwa gavumenti kiggwaawo. And I really want first of all to sound a big warning to public servants, because it is public servants who by and large leak these documents. You find His Excellency the President has written to me as the minister, but before I receive his letter, you see it on social media. Asinzidde no n'alabula bannayuganda ku mawulire agafulumizibwa okuyita ku mitimbagano n'asaba ne bannamawulire ku mikutu ginnansangwa okusooka okwekenneenya ebyo bye baba basanze ku mikutu emigattabantu nga tebannaba bifuula mawulire. Also become Sarah, you the formal media. Don't get excited with the social media. Verify before you publish what you just speak from social media. Because social media just speaks anything. With the social media, everybody now is a journalist. You just write and just post and post. So you should also be a little bit careful and authenticate some of the information that you pick. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV aga leero.